Ebigambo bya Minister w'ebyentambula Fred Byamukama ng'ayogera ku nsonga y'okugoba taxi nga we nakutegeezeza tingenda kubeera ne Vice Chairperson Utof omukulu Mustafa Mayambala okwongera okwekenneenya ensonga zino eno nga bo abali mu mulimu guno eno embeera eno baagiwulidde ate obubaka buno baabusanze butya. Mukama wange sooka obuuze kuba tulaba ate tutandikira sebo neyanziza nnyo oba tweyanziza omukisa gwe mutuwa KTV wano n'olwaleero twongera okweyanza abatulaba mbalamusizzaako Mukama yeebale kubakuuma ate sebo nsaba onzikiriza era nkozesa omukisa gwe gumu okusaasirako bannayuganda abatulukiddwako emitawaana ate naddala nga yabubenje ya minisita omulabye nga akaatiriza ekyo kituchallenginga nnyo ffe ng'abakulembeze ate abantu abali mu mulimu gw'okusaabaza abantu era kyobola tuteekawo kaweefube ow'okulwanyisa obubenje obwo ate era njagala okwebaza Mukama Katonda olwabo abalina ebirungi bye basobodde okufuna. Erinnya lyange nze Mayambala Mustafa nze Vice Chairman avunaanyizibwa ku by'emirimu mu kibiina ekitugatta aba taxi kiyitibwa Federation of Uganda Taxi Operators Utof Mufunze. Tweyanza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Kingdom TV management tugyebaza nammwe abakozi. Kale olunaku olw'eggulo nawulidde ebigambo bya minisita ningamba nti munywanyi wange kamuyita olunaku olwaleero kuba saagala ate bamukwate ku mmanda ankubira akasima nga Joseph ate tuli wano eno ate tuli wano sooka ojjemututeereyo eddoboozi lyaffe nga njagala eddoboozi ly'omunange bujje nga bukyali osanga wabeewo enteekateeka n'enkwasaganya tutuukira olw'emaani nga waliwo okwo win-win situation. Minister yagambye nti emmotoka ziganyegenya yazise ziganyegenya agenda kuzigoba ku kkubo ne driver yennyini agivuga bamukwate gamba yazigobye sagenda kuzigoba agenda kuba lugenda kuba lw'amaanyi already directive emala okufuluma olunaku yadde terunaba kutuuka kigambibwa nti yagobye si agenda kituufu okujjawo nga waliwo ekikyuse kati omanyi fenga aba taxi ebimu tubyewuunya kati minisita bw'avaayo n'ayisa ekiragiro ekifaanana bwe kityo kiragiro anyway erudda mu message ya minisita mulimu obubaka obulungi abantu muddaabirize emmotoka mukole emmotoka zammwe zibeere bulungi ekitegeera naye ate omanyi oyinza okuleeta ekintu nga kirungi ate omuganda akyayita nti ensibambi ndi bya mutere ate nekyonooneka enkwata gyokoze ki gyokikutte. Minisita Byamukama fenga abali mu mulimu gwa taxi tuwulira nga tetuli bamativu mu nkwata gyakwatamu omulimu gwaffe abali mu mulimu munda tetuli bamativu n'enkwata minisita gyakwatamu omulimu gwaffe why? Bukyanga minisita oyo ajja mu Ministry of Works and Transport nga state minister si wano nga full minister nga state minister tatusisinkanangako okuva mu kisanja ekiwedde yadde emirundi gyonna tuwandiisa amabaluwa tugayina bakondeesa emisinde olwa bino ebyaguddewo amabaluwa gye gali ku ofiisi nemba nga siza era bamunaayongera okutuwa obudde tujja kujja nago tulage ensi lwaki tetuli bamativu ne minisita engeri gyakuttemu omulimu gwaffe kubanga bw'oba totusisinkanye gwe nga mother ministry yaffe omukulembeze waayo ddala ddala ng'olina by'oyagala tutereeze mu mulimu gwaffe obeera oli mutuufu ffe endowooza eyaffe n'ebizibu bye tuyitamu ne bye tulina abimanyi kitegeeza ebirowoozo byammwe tannabiwulirizaako emyaka gyonna gy'amaze mu ministry from ng'ali state minister n'olwaliro okubeera senior minister tatusisinkanangako omulundi gwe njagala okujjukira nga ate tegwali kutusisinkana kubanga yalina ebyali bimunyizizza kubanga waaliwo okusika omuguwa ku stage ya Hoima mu paaka empya
era minisita oyo yali abitaddemu omukono ng'ayaga baagala kwawula mu stage ng'ate ba driver tebayinza kukkiriza okwawula mu stage yaabwe ng'ayagala okuddira ab'omukyalo oba abava Kakumiro baba website yeeyo babeereko ne stage ng'ayagala okugitemamu mu paaka abaweeko paati nti mwe mutikkire wano abanga abeeye Kakumiro ate oba Kakumiro baki waliwo ekitundu kye yali ayagala okutemamu stage eyo kati ba driver wano ne beegugunga okiwulira ne bagaana kakati wawa bayogera ebisongovu nga babimwolekeza kakati bambega be bwe bajja ku ground nga waliwo kayana ne bakwata obutambi ne babumutwalira nga waliwo omusajja omukulu yamwogerera ebigambo bingi naye weeyo kakati bwe yalaba ebyo n'ayita mangu meeting yabukubirire n'atuyita era ekyali wali kwali kuyomba nja kubakwata ate n'oyo yanvumye alina okujja era yaliwo omusajja wattu ne yeetonda biki naye ng'ekyali kimwogeza ebikankana mulimu gwe naye ng'eri minisita gye yali akikuttemu ng'atemamu stage so kati okuva olwo ekyatutwalayo kyali ekyo kubanga yalina ekimuluma n'ayita meeting y'amangu abakulembeze ba stage ya Hoima naffe ne batuyita okuva olwo minisita tumwandikira amabaluwa tatusisinkanaangako officially nti olwaleero mbayise mujje tutuule tutunulire omulimu gwa taxi embeera gye gulimu buzibu ki bwe musanga tukoze tutya kitegeeza bino byonna yandibyogedde nga nammwe we muli awo twalina kusooka mu meeting n'atubuulira ABCD point zonna z'alina ku mulimu gwaffe nammwe ne mumubuulira naffe ne tumugamba nti minisita bino na bino ekibireetawo kye kino ne tukkiriziganya tukoze tutya okugjawo ebyo nti bwe tuti mbawadde ebbanga bwe lityo okutereeza bino bwe lyandiweddeeko n'atuddamu n'atuyita oba n'awa directive twatuula ne tukkiriziganya naye temwatuukiriza kakati nze kati ntaddewo ebiragiro teeke mu nkola okutereeza ebirina okutereezebwa mu takisi takikolangako tekibangawo kakati ffe ensonga lwaki twemulugunya netugandi naye minisita ebimu byayogera birungi naye ebisinga obungi n'enkwata gyakutemu ensonga zaffe si ntuufu kubanga ffe tulina ekintu kye twewuunya ku honorable bya Mukama nti emirundi mingi Pulezidenti Museveni oyo gyawulidde nga n'okulaba ebintu ebiri mu takisi nga bituluma n'atuyita nemugendayo nemubuulira netutuula naye enkiiko n'enkiiko kandi imagine Pulezidenti wa Uganda okusinziira ku bintu byalina okukola ebya Uganda yonna n'ebyebweru w'eggwanga naye n'afissa obudde n'atuyita netutuula n'atuwuliriza era n'agamba kati ekyo kikolebwe bwe kiti kati kino kikolebwe bwe kiti era n'atereeza embeera kati minisita ye lwaki ye tasobola kufunawo obudde bwakiri ne bwe gwandibadde omulundi gumu mu myaka gyonna gy'amaze mu ministry netutuula naye nga tuteesa ku bya mulimu gwa taxi okutereeza n'okulaba future yaagwo eriruddawo era tugikutte tutya ekiraba so ebyo byonna tebibangawo kakati ne tubeera nga tuli bamativu naye kati minisita bino bye yafulumizza ebiragiro ku mmotoka zaffe in fact nga sinatuuka naawo era minisita omu oyo yennyini yavaayo n'ayisaako ebiragiro nga omwaka oguwedde nga gutandika 2025 nga tugenda okuyingira mu kutandika enteekateeka y'akalulu minisita yavaayo n'ayisa ebiragiro ndowooza kwalinga gwa musanvu awo n'ayisa ebiragiro omwaka guli n'agamba nti bonga ministry ya transport by then yali state bagenda kweddiza obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya public transport nakiwulirako n'abiyisa n'agamba nti bonga gavumenti bagenda kweddiza era tebajja kukkiriza okuddamu okulabawo omuntu nga addukanya emmotoka ye nga nannyini era nga bw'ogula emmotoka bo balina okulaga kye bataddewo mwogiteeka nekola sente tekyali byakwedukanyiza emmotoka nga sekinomu individual ownership or individual management of taxis n'agamba ekyo bagenda kukijjawo era ne tuvaayo ne tugamba ate minisita lwaki afulumya ebyo nga ffe
abakwatibwako omulimu tasoose kutuulako naffe ne tumubuulira bye tuyitamu sebo okuyimirizaawo emmotoka za takisi ezo z'olaba ne mu mbeera nga bw'ayogedde ekyo tujja kimuteekako nga ye nti aba minisitule ya transport naye ayinza okuba nga yagirimu emabega ng'ali state agambye aba minisitule ya transport waliwo n'ekitongole kyala kyayogedde kye neerabidde nti baayisa dda ti emmotoka ezo zive ku kkubo mu myaka 5 zireme kuddamu basalako emyaka naye kati ekintu ekyo ndaba nga akyenyumiriza namu naye kyatamanyi nti ekyo ekyateekebwawo ate kyekireese n'obuzibu bwayogerako olwaleero bw'okubeera nti emmotoka sooka onnyonnyola ekyo kyayogerako nti kyali kyayimizibwa emyaka 5 kireese kitya obuzibu bayisa kakati obuzibu bwe bukibuleetera nti ffe twalina system etambuza omulimu gwa takisi era nga tosobola kulaba ku mmotoka DMC eziyitiridde obungi ng'esystem ekola bweti bwe tuleeta emmotoka okuva wabweru kubanga era twagala ate ne minisita ayongere n'okudescribinga DMC ganyegenya gy'ayogerako efaanana etya eba ki ekigifuula kubanga yandibadde alina ebintu byamenye nti kino nakino kati ataddewo negaapu amadinisa osangamu buki amenye emmotoka DMC ebeera efaanana etya kubanga emmotoka ezisinga obungi wano ezijja zibeera DMC titubeere nemmotoka mpya wano tetulina mmotoka mpya fenga mu system eyaffe gye tuleetera biko obulungi gye tuyite eki empya kakati system yaffe yali ekola bweti nga nzizeeyo wali obuziza nga tuleeta emmotoka ya taxi okuva e Japan eyo gye tuyite empya naye era nga naye nga gye tuyita ki empya wano kuba eba nnungi nnyo nga nnamu kati emmotoka ezo nga tuziteeka ku Longo Route olugendo oluwanvu Masaka Kyotera Jinja Mbale Otido ezo kakati emmotoka eyo bwe twagireetanga ne tugiteeka ku Longo Route kati nga bwekenderamu amaanyi amugiteeka ku Lwesalama tugiteeka ku town service okitegeera town service si ku Lwesalama wano nawe nga zikolawo okitegeera kakati bwe tugiteeka ku town service nekendera amaanyi nga tugisindika ebwayise eri gyagambye nti baziteme nga tugisindika ebwayise nga bagitema naye mu Kisenyi wano bazitemerangawo kakati bwe bateekawo ekyo ekiragiro kyagambye ekisalako emyaka gy'emmotoka kyaggalirayo emmotoka zaffe eza takisi ezo zikigegeze twali tuleeta mu system eyo nge mwali mukozesa mu system kati eri bwetuuka okugenda ebwayise okutema tuleese empya eri ku Longo Route bwegwamu amaanyi tugitadde ku town service kati ogamba nti emmotoka zakendeera ne mutandika eza Longo Route ne zisigalayo nga we ziri nga temukyayongera kujjayo eri kati emmotoka ekizibu ekyajjawo mu system eno okugisanyalaza nti ekiragiro kyabwe kirina emyaka gyekyateekawo nti emmotoka ezo tezijja mu Uganda naye bwe tutunuulira kiri specific ate kitunuulidde nnyo takisi kubanga loole ate zo zijja ate ekisinga okutwewunyisa era nga loole ate ze zifuuwa omukka omungi guli gwayogeddeko busifuuwa omukka ate loole efulumya muyitirivu ate yo bagirese ekola ki ejja mu myaka emikadde ejja tebagigaana takisi yo ne bakola ki ne bagigaana kakati system yaffe eno bwe bagitta bwe basalako emyaka kati emmotoka ezijja drone zezijja zolabanga empya naye nga nazo emyaka gibakateerawa mabega kakati drone zino tezisobola kutambulira mu system eri gyenkugambye eri eyo okusooka okuvuga Longo Route ejjanga ekomawo paka lwefuluma tekisoboka eyo drone gyolaba ekisooka ya sente empitirivu ogenda ogimaliriza okugiteekateeka ogiguze mu kugiteekateeka byonna okugiteeka ku luguudo etandika okusaabaza abantu ng'oli mu bukadde 7, 7.5, 8 kisinziira emmotoka emu obulungi bwayo yes egenda kuleeta mitwalo 10, 12, 13 zigenda okuleetera driver milioni 7 zigenda kukola emitwalo 10, 15, 13 ekinene nnyo nnyo okitegeera kakati emmotoka ezo nzibu nnyo tosobola kugikozesa ku lugendo luwanvu neggwamu amaanyi n'ogizza ku town service
oyina gisula busuuzi wano oyina zolabawo mu town ezikolawo nga drone naye nga wali teziriwo drone yonna eba mpya kakati drone ezo zisudde abantu baffe ababadde mu mulimu guno ogwa taxi okumala ebbanga kubanga okugigula oba okuzigula ayisekamu sente nyingi ne batajja sente nyingi zifa enguudo onalebo bya mukama zayinako obuvunaanyizibwa obusookera ddala zisse emmotoka zaffe okuzimalawo naye ye bw'avaayo omulundi gumu ng'agamba nti ebitakisi ebikadde ganyegenya bigobye ku nguudo naye yetatunuulidde nti enguudo ze zayogerako zisse emmotoka zaffe kutuukawa buyambi ki bw'atuwadde mu mbeera efaanana bwetu kubanga yandibadde atuwa obuyambi ng'aga nti enguudo zange zenvunaanyizibwako zoonoonye emmotoka paatire kakati nange mbawaddeyo obuyambi bwe buti kyali kibaddewo instead avuddeyo kutukola ki kubagobako kutugoba kati ebyo byebintu ebimu ebituluma ne tugamba nti abantu bano ddala n'ekirala minisita bya mukama kigendererwa kikyayina eri omulimu gwaffe kubanga bwe batotuula n'abantu ng'ate obateekako obuteesi kubayisaamu gaali buli kiseera kitegeeza nti obonga ayinayo ekigendererwa ekiki ekirala ekyenjawulo ekimu ekisinga okutwewuunyisa minisita bya mukama oyo ng'ali state minister waliwo abantu abamu abayagala okutandikawo association ey'abatakisi n'abasisinkana bo era n'atuula nabo kampuni eyo oba association bagiyita Fly Express Travelers Association yes n'abasisinkana nga batandika ekintu kyabwe n'amala okubasisinkana ne bamubuulira kye baagala n'akiteeka mu buwandiike n'abawa olukusa mu buwandiike ebiwandiiko tubirinawo ebiri n'abagamba mugende mugoberere bino wammanga kino nakino mutandike okukola ne bakola n'abawa ne luutu kwe balina okukola mukole ku ntebe yes kakati abantu abo ne bagenda ne bakola emirimu naye nga waliwo bye batagoberera ate nga bakola takisi kakati ate ye minisita waffe atuvunaanyizibwako n'amateeka ge tulina okugoberera nga tukola omulimu gwa takisi weegali tegeeza namwe mumisinga okusinkana minisita omubuulira kati bano yabateerawo feva bakola nga tebasasula na musolo gwa paaka user fife gwe tusasula maybe banza nokuba ne PSV tebagisasula kubanga emmotoka zaabwe kapasite yaazo tegwa mu kategole ya PSV naye ate bakola mulimu gwaffe b'emmotoka ebamu emitta 3 okitegeera ate bo okusinza ku biwandiiko byabwe bagamba bo bakola rento bakola rento naye ate bakola taxi byekola ate tebayingira mu paaka b'emmotoka ezaabwe zitikkira ku kkubo ate ku kkubo era bubeera bumenyi bw'amateeka kubanga ffe KCCA wano ogiwulira buli lunaku ng'eyisa ebiragiro ebitugoba ku nguudo balibo bakolera ku nguudo ku bbaluwa y'omukulu gye yabawa tebayingira mu paaka njagala ombuulire wali osanze emmotoka zibayita Fly Express nga ziyingidde mu paaka oba enkadde oba enatete oba wawona bwene Kampala zipaakinga wali nga ku kizimbe kya Ministry ya Transport zobe zitikira okumpi nerwewa okumpi awo kubanga era ekyo kizimbe ekyaleero ekyo batuwera Ministry ya Transport si etwalawo bowe bateeka babeera protected by okubanga bamonitoringa direct kakati eyo nkola ya kika ki ng'abantu abo bakola omulimu gwe gumu ne gwe tukola ate bo nga balifema naye nga tebagoberera mateeka naye ng'ebbaluwa kwe batambulira ya minisita ate ne bamala ne bava ku luutu kwe yabawa ne batandika okutabaala luutu zonna bazigendako tubakwatira e Masaka nga yatutteyo abantu nga bakola takisi wa Masaka eyesebu era kati e Masaka olwabakwata mujja muti eno kife ebbaluwa yiino etukkiriza eya minisita ogenda ogisoma ng'ebagamba ku ntebe naye nga bw'obakwatako e Masaka amaanyi ge balina mayitirivu
naye nga ate balina na lukusa kasooke tuwumulemuko katono nnyo ensonga ekyaliho ensonga ekyayo kyankyali ne mukulu Mayambala akyatunnyonnyola ku nsonga yaabwe ey'okuba nga bagobeddwa ku nguudo okutandika n'olunaku olw'Emmande tebagenda kuzza mmotoka zaabwe ziganyiganya ku nguudo z'ekibuga Kampala. Katukomewo tukomyewo gwe omulungi atulaba ku KTV program ne Springboard nze Ssebuginyi Joseph nkyali ne mukulu Mustafa Mayambala okuva wali mu Wutofu abantu be batwala taxi ez'olinnya oba zetukozesa zetutambuliramu embeera yonna n'ebizibaamu bano be bavunaanyizibwa ku administration eyo n'okuba nga zigenda mu maaso. Wetukomedde wali eri lwakuba nti nange nnemeddwa otegeera emmoloka zino ganyegenya zayogerako nalinnyako ku mmoloka zino zirina enguudo zo kwe zibadde zibeera waliwo saidi z'Enansana eyo simanya Katooke osanga egenda Katooke eyo n'osanga egenda e Buwambo zibanga ezze zitajja Kampala nti zo zikolako obwo obuguudo obubadde obufu nakugambye kuze Salaama mugenda kikola mutya era ntebereza kiki ekiyinza okuba nga kigenda baawo ku lunaku luno olw'Emmande nga musibye emmotoka zammwe nga tezijja ku luguudo bannayuganda bagenda kukozesa ki olyose n'osuulamu waliwo k'osuddemu awo obadde omenya enguudo ezo zomanyi gendera ozisanga emmotoka nga kondakita alina okubeera ku luggi olwo ng'alukutte paka ng'emmotoka etambula okoojeemu ndi ku buguudo obwo obubadde obufu okitegeera kubanga kino nakyo twakyogeddeko nti enguudo zo minisita zavunaanyizibwako nga zicontributinze kinene mu kumenyaamenya emmotoka zaffe okuzoonoona ye eyo akitunuddemu n'alaba nti abantu ekyamazima emmotoka nabo zibadde zibonoonekako olwanze ow'ebyenguudo ekyo takitunuulidde kati naye waliwo otuuse nti emmotoka zo ezigenda okukwatibwa zeziriwa nange kyekyambisiza wa taxi oyinza okuba kati ozimanyi kyova olaba nti okwemulugunya kwaffe awo wennyini we kwatudde temumanyi nammwe yatudde naffe talina kiwandiiko kyeyafulumiza tayatuddeko naffe kugamba nti emmotoka ebulako bino na bino na bino na bino eyo yeganyegenya wanagamba okutandikira ku USZ okudda eri siziraba kukuba natandika mmenya enamba ate kati tulina ku digito tokyasobola nakuzitegeera nene bw'omenyeramu nnamba otyo zakyusiddwa naye bw'omenyera mu nnamba tosobola kutuuka ku kituufu kubanga waliwo emmotoka gy'olaba ng'ennamba yaayo yadda naye nga ennamu nnyo nga nnyini yagiddabiriza bulungi ng'ate olaba eri ku nnamba empya ng'ate enfu erabika bubi okitegeera so kati minisita yandibadde avuddeyo n'afulumyawo ennambika temmotoka dyemu siganyegenya gye twagala ekwatibwe eve ku luguudo eba ebulako kino eri bweti ekyo nekikola ki nekikolebwa naye omulabye ye abyogedde buki oba abyogera bwogezi ne bifuluma kakati eyo ffe kye tuyise okutuyisaamu eggaali atuyisaamu eggaali mmotoka nazisiiga ekifaananyi ekipya nnyo ekisembayo agamba emmoloka zirina omukka omubi zirimu entebe abantu tebakyatulana ku ntebe kano ke bakwatako temukyali mutula mu mmotoka nga mwenna waliwo enguudo naye zeyamenye kwasinga okubeera nga alaba emmotoka ezo gayaza n'ebitundu eyo yagenda nasanze emmotoka ninga abanezine emmotoka ziri ku luguudo lwa Uganda minisita agamba obulamu bw'abannayuganda mubuteeka mu matiga naye ekicontributing embeera eyo nkulaze nti nabo bakirinamu omukono nga gavumenti naddala ekitongole kyaffe ekyo ekya minisitule ya transport bakirinamu omukono okiraba kati ate bo bennyini ngera bwe nkulaze era wendaze bannayuganda nti be baayisa enteekateeka ewera emmotoka zaffe oba ewera omukutu mwe twayisanga okuleeta emmotoka ennungi ne tuziteeka ku longo route bwe zikeewamu amaanyi ne tuzisembeza ku town service bwe ziggweramu ddala amaanyi ne tuzifulumya ebwayise ne mu kisenge era baazitemanga kakati ye olwaleero azze n'ayisa kiragiro kya kutema mmotoka zaffe naye bwe tutema tuzzaawo ki kubanga omulimu ogwo gwolaba ogwa taxi guwaniridde abantu bangi simanyi oba minisita akimanyi naye ndowooza osooka obuulira oyo atulaba takisi eyo omuntu tumenyeremenyeremu ku ngeri omuntu oyo omuntu kyalya ku takisi eyo emu simanyi oba minisita akimanyi nti emmotoka eyo ekwatirira driver n'ab'omu maka ge otandikidde wala
nanyiniyo mulesi tutandikireyo ndo sokedde no mubakola mubakola mbazikola driver nabo mu makage conductor nabo mu makage yes waliwo abantu abatoleze motoka ezo bakanabe abamirundi gwa kusatu waliyo owa parking njogitereka yo wakuna waliyo makanika yo wakutano waliwo atunda spare mukaga waliwo abakyala abatufumbira emmere wali ku paaka n'okutuwa ebyokunywa musanvu waliwo toyogedde ku bagitikka waliwo abagitikka babulooka baayo obo bameka 8 kakati abatunda amafuta mbakugambye tunabagona waliwo abatunda amafuta era bwe tuba tetukoze ogenda batudde okitegeera kakati waliwo gavumenti ejijjako omusolo abo 10 basoba n'okusoba mu 10 kakati abantu abo bonna n'omugagga gyali 11 abantu abo bonna olunaku baba bagirindirira emmotoka eyo bagirindirira olunaku lumu lwetambula bonna buli omu alina kyagifunako balina okufunako olwo okitegeera kakati abasirikale sijja kuboogerako kubanga abo babeera ku mulimu tubabalidde eri mu tubabalidde mu gavumenti kakati abantu abo bonna simanyi oba minisita akimanyi ti abantu abo bagera kuba tebalina mirimu ku mmotoka eyo ekitegeera okubalabirira n'okubabeezaawo kakati ekintu minisita ye kiyakola ekyokuyisa obuyisa ebiragiro ebisaanyaawo n'atuuka n'okugamba nti emmoloka zibanakwata tebazibaddiza bazitememu sipeeya kati bateme sipeeya agendawa agati bazitememu sipeeya ganyegenya zagambye kati ne sipeeya wazo tumugaye teganyegenya kati agala bamutememu bamutwekewa aba bantu aba bafulumizza buki fulumya naye nga n'ekirala ekisinga okwewuunyisa nti enguudo ezo z'oyogeddeko n'emmotoka ziganyegenya bw'ogenda okuregisteringa obubenje obuli fato obussa abantu abangi obulumizza abantu abangi tebuli ku ezo mmotoka genda batulage statistics nti ku luguudo olw'envuufu olw'ennabweru olw'ebuwambo olw'ekatooke obubenje buli bwe buti businga obugwa ku Masaka road businga obugwa mu Eastern Road n'emmotoka ezifuna obubenje ku nguudo ezo n'abantu abazifiiramu ne ku zino zibuwambo zayogerako bantu kyabasinga okufa abangi ndowooza bali ku main roads kakati waliwo ekintu omuntu kyovaayo n'oyogera naye nga bw'ogenda okukibikkula kati kifaanana nakyotegeeza kiki ekirina okukolebwa mu mbeera eno kati ekirina okukolebwa nakikugambye minisita abadde alina okutuula naffe fast tumubuulire ebiri eno mu ffumbiro gy'agambe wava omukka abantu bayita mu buzibu ki okulaba ng'emmere etuuka ku dining wali bagirye nga bawoomerwa bakomba engalo naye eri gye yavudde kiki ekiriyo alina okusooka okumanya ebiri eno abantu bayita mu buzibu ki okubezaawo emmotoka ezo akimanyi nti abantu bali ku loonizi zagamba okutemaatema emmotoka z'abantu emmotoka gyagamba otemaatema bamanyizo bali mu looni ate abantu bakwata ebintu byabwe ne babisingayo mu mabanka akimanyi minisita ninga akasente bakajja wano mu mmotoka ke bazzaayo basobole n'okutaasa obuyumba bwabwe ebyo minisita abimanyi oba tabimanyi ayinza n'okuba teyeewolangako ku ssente mu mbeera efaanana bwetyo ekitegeera nga bwe yavudde mu ssomero oba bwe yavudde gyavudde n'ajja n'afuuka omukulu tamanyi buzibu bwantu bwe bakola ki bwe bayitamu okuyimirizaawo obulamu bweno mu nfuufu okiwulira so n'olwekyo nze ekyendaba kuba ffe kyetulaba tolunaku lwa Mande minisita agenda kuleeta ekizibu olw'okubanga teyalambuludde motoka kyekwatibwa bagende bagitemeeteme nga bwe yagaye nagivuga bamukwate kakati ye kyatamanyi nti abantu bonna basobola okupaakinga emmotoka ezo ate waliwo eyaŋŋambye nti akaseera ate ke tulimu abaana bali mu kuva ku masomero kubanga olaba ffe bwe twabeerera mu ntalo zaffe nga bw'ovaayo n'oyisa statement nti tugenda kupaakinga emmotoka ng'abaana bagenda kuvaayo mu ssomero oba kuddayo nga security etuyita agate mukikola ekintu kyemukola si kituufu abaana b'abantu bagenda kuva mu masomero abaana baddayo ku masomero tuyinza kulangirira byakwekalakaasa era ne tuwithdrawing olwekyo kubanga ffenna tuli bazadde naye kati ye minisita okumanya ye talowoozezza ku muntu weeno wansi abaana bali mu kuwummula
kati alowoozezza ku mbeera abantu gye bajja okuyitamu ng'abaana bawummula ate nga tewali mmotoka. Ebyo abirowoozezaako. Kakati olwaleero minisita kizibu kyagenda okuleeta nti nga tube tugambe nti teyalambise emmoroka eriko biki na kina kibi ekwatibwa. Kakati abantu bajja okupaakinga emmoroka nga batyayo. Atya ku kkubo. Omuntu aga kubanga emmotoka zaffe zibalibwa nti buli ne bweyakava wabweru ebeera DMC. Si poliisi ebitugamba bulijjo. Emmotoka neyakava wabweru w'eggwanga ezo zitakisi zaffe ebeera DMC. Okitegeera kakati buli muntu ajja okutya abantu bagamba nti owaayi katupaakinga emmoroka zino tebatukwata. Katukwapaakinga emmoroka zino tebagenda ne poliisi nezitwala ne bazitematemamu amasigiri. Okitegeera kakati abantu olwangambye ate mulina buzibu kisinga oba gavumenti eteekawo kaweeva nega nti emmoroka eno gyeraze nga DMC egikwata nega katugikubeko essigiri ono tumuweeyo obweziti. Ekyo minisita kyandisoose n'okulangirira. Abantu bangi abasobola okikkiriza nti emmoroka banneyo kanisa tekyadda katukuweeyo obweziti n'aga nti emmotoka eziri mu mbeera bweti tubawaayo obukadde 10 tuziggyeko eziri mu mbeera bweti tubawaayo 25 buli emu. Omanyi oba zaagala wayinza okubaoganizibwa ne wezipaakinga abantu nga waliwo akasente kebagendawayi katukiveemu kino ngule empya okusinga okubeera ku bunkenke obwa buli lunaku katukikole ki katukiveemu ko nga waliwo abalina obwa busente bwabwe bakuŋŋaanyizaawo nga bwe babawa kano ka $25,000 $15,000 agattako n'asobola okugenda mu kisingako oluusi n'okukivaamu okukola ebirala nakyo kisoboka kubanga ebyo tuzze tufuna n'emisomo egy'okutereeza ebyentambula by'abasaabaze mu Kampala. Waliwo bitugambyeko mwalina n'olukiiko AFD French Development Agency waliwo Frederick Ebert Stiftung ebyo byonna biri mu kutusomesa okitegeera naye kiri ekya AFD nga kyakajja baatulaga mu nsi ezimu gye baakyusa ebyentambula by'abasaabaze especially mu bibuga kati South Africa waliwo kye bayita recapitalization kati ne baddira emmotoka ne bazibalamu ssente abantu ne babalaga ekipya ne bakwata essente ne basasula emmotoka ezo eziwedde ku mpagala oli ne bamuwa essente n'agenda ne bamulaga ate emmodo empya gy'alina okuyingiramu abantu ne bakyusa obulamu n'emmotoka ne bazikyusa n'ebyentambula mu bibuga ebyo ne bikola ki ne bitereera. So kati wano mu Uganda ffe bwe twabagamba ku nsonga eyo baatugamba tewali ssente ate enkiiko ezo tuzibeeramu n'aba Ministry ya Transport ne batulaga nti tewali ssente kati ekyo tekisoboka naye singa minisita alina obusobozi n'akitukolera ate yandibadde akoze kintu makula nnyo ebintu bingi byandikyuse muki tuyalina okuleeta emmoroka z'amasannyalaze mu kibuga kati ekyokuleeta emmoroka ekyo kiwanvu simanyi oba maybe minisita nakyayinza okuba nga akyagala oba takyagala naye nga eyo puroguramu tugikola ki mugiriko naye nga tutambulira mu nteekateeka n'enkola President Museveni gye yatugamba nti enkyukakyuka twagala zikolebwe mu public transport okuva mu buno obumotoka obutono okugenda mu mass transport naye President ye yatugamba nti ekyo tujja kukikola naye tetugenda kubatomera butomezi tetugenda kubagwako bugulu tujja kugenda nga tukikwata ki step by step naye minisita bya Mukama ate si kyakola President yagamba nti tetugenda batomera butomezi ate ye atutomera butomezi kubanga bw'otuula ku Lwokuna n'oyisa ebiragiro nga tutuddeeko n'aba stakeholder gwe n'ogamba nti ku Mande si ze nnaku nga 2-3 z'aba atuwadde ddala oyo aba tatutomedde butomezi muli mu kukola kasuubuluzi olwaleero kutaano olwamukaaga nze omanyi akyogerako si yakireeta ffe kye tulaba minisita ayinza okuleeta obuzibu abaana bali mu kuwummula badreva bangi nnyo ne bapaakinga emmotoka ezo nga batidde okubakwata oba bannannyinizo ne bagamba bannange emmotoka sooka ogipaakinge nga kyatidde kiri minisita kye yagambye nti ekwatibwa teddayo oba nannyini mmotoka n'asaba emmotoka ye banyini mmotoka ne bagamba waaye sooka oleete emmotoka yange n'omulala ne bazipaakinga mu luggya lwabwe oba kitegeeza abamu ku bannammwe bagenda bulwa emirimu
nnyo ate emmotoka ezo ezimu z'olaba ennyingi z'abadduleeva. Emmotoka ezo z'olaba ennyingi badduleeva bayikozeemu omulimu bakoze ne beerekereza okulya n'okwambala n'okubeera obulungi ne bakuŋŋaanya akasente kaabwe ne bagulayo akamotoka katandike okuyamba famire n'okusitula obulamu. Kakati olwaleero minisita waaga nti nja kukwata emmotoka ne duleeva waayo ojja kusanga nga duleeva agirimu yenna nnyiniyo. Emmotoka agikutte agambye yakutema duleeva amututte eruzira. Kakati oyo duleeva bw'agamba nti emmotoka kepaakinge ddala aba alina ensobi. Kati ekizibu kiba tekizze mu ggwanga okulaba nti abantu babulwa entambula. Abantu kiba kizze. So minisita minisita waffe wa transport wano bya Mukama tukusaba ensonga zino ddemu ozitunulemu kubanga tewali kitasoboka. Olaba n'ebyabasawo byabaddewo. Abasawo bayintaani tibajja kufuna sente yadde n'ekikumi. Eventually maybe president ayinza okuba nga yakiyingiddemu. Ye n'alaba tinaye lwaki abantu bano banyigirizibwa. Kubanga president oba asobola okuvaayo n'akwata biliyoni za ssente n'aziteeka mu saako z'aba bodaboda n'ateeka mu b'enviiri n'ateeka mu bamakanika n'ateeka bayintaani abali mu kulabirira obulamu bw'abantu. Lwaki abantu babasikwizinga okutuuka ku ekyo kyokulaba ye bwe yavuddeyo abantu bano lwaki banyigirizibwa. Kakati ffe tulowooza nti minisita waffe yandibadde yeetunulamu n'addamu n'arevisinga directives ze yawadde ne wabaawo okuddamu okutereezaamu okulaba nti yes emmotoka eziri mu mbeera embi ziddaabirizibwe naye kyokuddaabiriza teyakyogedde kuyagaye zigobebwe si kuddaabiriza yagala nti ekintu okiddaabiriza ne kikoowa anti kati okuddamu emabega ye ekyeŋŋambye okulongoosaamu kyekyo ziddaabirizibwe ekifo ky'okugamba nti zikole ki ziviirewo ddala oba ziteme ziveewo kubanga nkulaza abantu bagenda okuleetera obuzibu okubulwa emirimu n'okusannyalaza ebyenfuna. Mukulu Mayambala asiibula bannayuganda kubanga abantu abo olaba bwe bakola nga bwe nsiibula bwe bakola sente ziyingira mu nsawo zaabwe zirina multiplier effect gye zikola mu economy kubanga omutaxi bw'ava ku mulimu agenda ku dduuka erimuli okumpi n'agulayo sukaali ono n'afuna sente n'addayo n'asuubula gavumenti n'efuna omusolo n'etambuza emirimu. Kakati ebyo byonna ayagala kubisannyalaza. So katugende kubanga tukkiriziganyiza tugenda kufunamu ka meeting akamangu ku nsonga eyo essaawa yonna tusobola naffe okufulumyawo eddoboozi bannayuganda balirira kyeritegeeza bakirinde essaawa yonna eririna kyeritegeeza mu ngeri y'okwerwanako okulaba nti omulimu gwaffe tegusaanyizibwawo. Kale neyanzeke mukulu Mustapha Mayambala tujja kweyongeza ensonga zitandika butandisi era we tufunira obudde akasimu tujja kakubira obe ng'ojja oyongera okutangaaza. Nze Ssebugunju Joseph akumata kumira mpeera tosubwa overnight olunaku olwaleero wano ku Central Focus Center e Mengo mu Kisenyi ssako ne lunch hour egenda kubeerawo nnyo.